Hello everybody who is watching. My name is Brian Wako. Mwebale nyo mwebale dala kubanga mugoberera. Onako olwaleero nganzo omuntu nsazeewo ntukeke Kayunga. Twejjukanye ebyalo mu 2010. Omutanda Ssaabasajja Ronald Kabaka Mwenda Mutebe w'okubiri. Cuucu Magulu Nnyondo Nantali Nyamukatebe. Bwe agenda okulambula ku bantu be Kayunga. Wano we baamugaanira. Era njagadde nzije ntuke okonze kennyini neerabirewo. Era wafaanana watya. Ovugira ddala olugendo luwera kilometers eziwera ddala okuva e Kampala ng'oyise ku luguudo lw'e Gayaza n'otuukira ddala wano we tuli era ng'ensasagge amasasi amayinja okwansiganya ebisongovu wakati wa poliisi n'abantu ba bulijjo byali wano wenyininyini wano we tuli ono guno gwe mugga gwe bayita Ssezibwa ng'era eno ye bridge y'okusezibwa abantu abasinga we baali nga balemesa omutanda wamu ne poliisi okumulemesa ogenda okulaba ku bantu be ab'e Kayunga. So in less than a minute at least akankoleko wano video tunyumyemuko mbanyonyole nekyali wano then we come back yangu amanya gange bampita Brian wano wendi ekindi emabega si kigangu si kiyitirirwa wazira bridge eyawula omugga Ssezibwa eno n'eno naye nga mu mwaka 2010 ffenna tujjukira ekyali wano abasirikale 12,000 za deploying okuva mu kibuga Kampala paka waneno wenyimiridde okusobola okuziyiza abantu ab'enjawulo okuteekawo amaanyi agali gateetaagisa naddala Kabaka bwe yali agenda okulaba ku bantu be ab'e Kayunga. Njagala tutambule fembi at least tutukeko tulabe ekigenda mu maaso. Nkunyonyodde ne nkugamba nti nno guno mugaba guyita Ssezibwa ng'era eno bridge yeyawula kino kyekigatta Kampala ku Jjinja bw'oba tosobodde kuvuga direct yakyaleeri. So many people come here to have fun, so many people come here to enjoy, so many people come here for remembrance. Abantu bajja ddala wano okulaba kyekyaliwo wano amaziga musaayi mayinja abantu abaafa byali wano. Nzijukira omwaka ogwo 2010 kyaviirako ebintu bingi nnyo mu Buganda naddala ebimu ku byo okulekera okola okwali ne radio ya Ssaabasajja Ronald Kabaka Mwenda Mutebe w'okubiri emanyikiddwa nga CBS eyagibwa ku mpewo okumala kumpi omwaka mulamba. Oluguudo luno luwanvumuko luyise emmotoka mpitirivu nnyo era abantu abasinga ekkubo lino balitya kubanga emmotoka zidduka okukamala obukamazi. So basically as a sign of remembrance, basically as a sign of history, as we celebrate, as we remember whatever happened here, nzenga Brian Wako nsazeewo nzije tunyumye tutunulire ekyali wano gaali maziga miranga na biwoobe eriyo nanga wajjudde abantu bayingirira ddala paka mu nnyanja abantu bakola kyonna ekisoboka okulaba nga kyetuyita okubuguliza omutanda abeereko kyakola ng'omuntu ogenda okulaba abantu be ab'e Kayunga ekitaasoboka. Of course police, amagye, military n'abalala bafaananako bwe batyo mu mutima bo gwe balaba omulungi nze sirina nnyo kyembimanyiiko but balaba nga kyali tekyetaagisa mukadde ako omutanda Kabaka Ronald Mwenda w'okubiri okugenda okulaba okukyalira wamu n'okulambula ku bantu be ab'e Kayunga. Ogamba otya papa? So mumbeefaananako bwetyo bwetyo wetuli ng'era omukulu gw'obalaba ayiseewo gwe bayita omubaka Bigirwa nga naye bagali mu kukozesa oluguudo luno lwe lumu okusobola okulaba nga agenda gy'alaga. So just a sign to remember, just a video to recall what happened here. Omusaayi nkugambye gwatokomokera wano amasasi gavuga geesoza mu bbanga basically mbadde njogeramuko n'abasirikale abamu ne bagamba nti no deployment yonna e Kampala yavaayo nebeera ng'eri focused here. Abantu abasinga bafokasinga wano era ne poliisi wamu ne military amaanyi gonna baagateeka wano okusobola okulaba nga obukuumi eri Ssaabasajja Ronald Kabaka Mwenda w'okubiri afuna obukuumi obw'amaanyi wamu n'abantu omugaso gwa poliisi kukuuma abantu wamu n'ebyabwe. So mumbeefaananako bweti ndowooza tulabe clear view about what happened here way back in 2010 omutanda we yalemesebwa okugenda e Kayunga okulambula wamu n'okukyalira ku bantu be ab'e Kayunga. My name is Brian Wako. I sign out. Ekyo ky'oli mu kulaba
be basirikale nga till now bakyakuuma ekifo kino. Of course bateeka roadblock around here okulimiting abantu abadduka ennyo speed era probably n'okucheckinga aba crossing from district to district naddala mu biseera bino ebyomuggalo mu ggwanga Uganda where transportation of goods and people from one district to the other is limited. So mu mbeera efaananako bwetyo roadblock wano bagiteekawo era nga kyekitundu kye bayita akayunga wano basezibwa mu lugendo lwaffe olulungi lwe tuzze okubalaga n'okubajjukiza basically kyekyaliwo mu mwaka 2010 mu Buganda eri kijjukira lulibaawo abaana baffe balimanya nti mu 2010 omutanda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwendo II yalemesebwa abantu abasirikale bo kye bayita okugamba nti nno baali bakuuma abantu okusobola obutatuusa bulabe ku mutanda Kabaka Ronald Muwendo Mutebi II. So just njagadde balaga mweyongere okutegeera omutembe bwe ntambuddeko wantu nammwe ne mumanya kikye mmanyi in a very special mbeera bulungi mweraba.